someone being insecure, I need to put so and so and so and so. Like I needed to put 50 people today on video call. Or you speak to Shakib, tell him I'm not doing anything. I don't want to lie, like dating a person who's very, very insecure is atogenda kuddawo olwokuba mumpaddeyo emiliyoni ye Uganda emukitundu ddawo manyire mbondabirira neneebeezaawo bintu byakola ndabika miliyoni zitebeetinga mu nnaku 2 katosobola kuddawo omutwale konvenga ondaba bwotyo omundisrespecting onsubire mugenda sirika sobola sirika kubanga neebeezaawo tondabirira kati ekijjana kyona ekijja well and good kijja ndi prepared sekyazengera funa muzali mbu ninze baana zali mukazi mukulu yatukadde emyaka tikali tubaniriza ku mukudu gwa Kaifa Shijis tusinzira ogezako kubanga tukwasaganya ensonga ezenjawulo wamu nogezako kubanga tumenyamenya ensonga nga bwegezako kubanga zitambula mu bisenge ebyenjawulo wamu n'embeera nga bwezitambula mu mbeera ezenjawulo. Kino mu kaseera kano tuba tuyingiddewo ogezako kumenyamenya ensonga ezimu eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, kabadde akaseera kawanvumukko olw'ensonga ezimu eziteebereka ezimu ze tujja okubanga tugezako okuyita mu masa awo gye bujja naye nga tuba tukomyewo ku mukutu gwe ogezako okubanga tukwasaganya embeera wamu n'ensonga nga bwe zigezaako okutambula. Kaseera budde bwa mpolampola bugezako okubanga butambulira naye nga twogera obbabuuzaako yonna gye muwangalira amawanga ag'enjawulo abawangalira mu ggwanga lyattu erya Uganda, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, yona gyowangalira n'okusinzira okubanga otulaba batali baffe bonna abawangalira mu ggwanga erya United States of America. Tubabuuzaako ab'e Canada mwenna nti tubaagala nnyo. Bampita Kaifash era nga nze best host asinzira wano okugezako okubanga nkuweereza mu nsonga zonna. Anyway, tetugenda kubanga abazze okusaba eryato quickly ensonga twali tuyinza kubanga tuyinza ejjireka egenda bwotyo ne tubanga tetugezezaako kubanga tujogeraku wamu n'okugezaako okugimenya side zombi okumanya ki ekiba kigenda mu maaso naki ekiyinza okubanga kiteekinga side zombi wamu n'ogezaako okubanga tumanya ekituufu kyeki ekirungi kyekiriwa ekibi kyekiriwa. So tugenda kwogera ku nsonga eya mwana mulenzi Shakibu Kyamu wamu ne mukazi we Zari the boss lady n'abakyala akyasinza okuba successful wali mu ggwanga lya South Africa ate nga wagezaako okubanga awangalira. Ojjukira ono yali ex wa Diamond Platnumz era nga ex wa mwana mulenzi the late Ivan Ssemwanga. Zari ono obulamu bw'abadde ajja butambuza bwato ever since we bagezaako okubanga bawukana ne Ssemwanga n'afuna Diamond ne bafuna Zaddi abaana babiri. So from that yateekako scope y'okuzaala najja nga datinga abasajja ab'enjawulo. Not until bwe yagwa ku Shakibu Kyamu, the guy gwe tusuubira nti yamuzuulamu ebirungi bingi. Shakibu was not this guy who was financially stable. Most of the people might have been thinking naye guy ono yamunoonyaako ki. Abantu bangi babyogera, even naye baatulako wamu lunaku lumu ne bbaawe ng'amugamba naye kimanyi nti abantu abamu beebuuza Zari yayagala ki ku Shakibu. Whatever case it may be, bebamanyi era Zari yamanyi ekiki yalaba mu Shakibu Kyamu. Naye nga embeera zize zitambula ne bafunamu obutakkaanya ne bagezaako okubanga baddingana ne babizolovinga nga era omukwano omulala gwonna egubeera. Of course, don't expect only nti mugenda kubeera mutambulira ku museeto gwokka. No, relationship yonna mu bulamu bw'ensi eno gye buva ne gye bwenkana mubaamu obuwonvu n'obukko, mubaamu okuyombagana, mubaamu obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo, mubaamu n'obutategeeragana. So recently ku birthday ya muwala wa Zari Tifa ng'agenda okuweza emyaka gye 9 abaategeka akabaga. Of course, according to Zari's statement, yagamba yategeka party yakubira daddy baby we oba ex daddy baby
Diamond Platnumz about Tifa's birthday n'amusaba ssente era bukosa omusajja n'asindika ssente ezaali ziteekeddwa okubanga barranging birthday. Diamond n'abagamba taliwo he said he was in Paris, I think mu Bufalansa, gye yali agezaako okubanga alina bye yali akwasaganya, unknowingly nti yali abasibye akatambaala ku maaso nga yali wakubeerawo ku party. Okitegeera obanga yali wakujja ku surprisinga mwana we. Akusinziira ku video emu gye nalabyeko ku Wasafi, Diamond we yatuukira mu maka ga Zari, he said in his own statement nti nzeze ku surprisinga my baby Tifa takimanyi nti ngenda kubeera yakimanyi siriiwo, but nzeze kukola ki kubanga mukolera birthday. That was Diamond's bigambo oba statement. Kati ku ffenna kye tutuufu tetwamanya oba kye tutamanyi, Zari amanyi kituufu ekiri wakati awo. Either that Diamond yamugamba ngenda kujja surprising Tifa oba naye teyamugamba nti sigenda kujja nkole ki mbeerewo. So ebyaliwo abo, of course mukulu Lutaya oba Gwe Shakibu yali takimanyi nti omukulu yali akimanyi nti omukulu tagenda kukola ki kubeerawo. Unfortunately, you know, baali ba streaming live, abaali ba recording certain videos, omukulu n'appearinga mu video. Ngalo omusajja omulala yenna Shakibu kyangu n'agikuba essimu, wangambye omusajja tagenda kubeerawo biki kwegamba. To cut the story short, ngero omuntu omulala yenna wenna osobola okunyiiga ebyo byonna nga bibaddewo. Omusajja yenna ng'oyagala mukazi wo, obeeramu entondo buli omulaba n'omuntu ate nga yamuzaalamu omwana, ate ng'omuntu oyo top notch obanga omuntu oyo alibambye, kubanga tukize tugaane essaawa zino wetwogera Diamond alibambye world over olw'oluyimba lwe Koma Sava, nti atambudde amawanga mangi, bakoze remix ne Chris Brown, bakoze remix ne Jason Derulo, oluyimba kwegamba lumutambuza essaawa zino mu tunu y'abayimbi ba East Africa bonna world over. Diamond Platnumz akutte akatambaala mu nsonga ezo. Bw'oba gwe nawe nga Shakibu otunulamu nga mutuufu olina okunyiiga. Omusajja yaliko yazaala mukazi wo abaana, yazze ku birthday ya mukazi wo, kwegamba gwe oba ogenda kubulira mu kifaananyi awo wansi nga terina omu akufaako, terina omu akulabawo, n'omukazi yennyini gw'okiremye okubawo okwagala, jjukira naye alaba Diamond nti atoopinze. Of course naye aba alina okukakasa ensi nti ono taata w'abaana nange namuzaalamu ki abaana. Boyi teri atayagala butaala, ate omaka ku mukazi ng'abadde mulayi ebbanga ddene kati nga Zari aba obutaala akola ki abwetaaga. So mu mbeera eyo bwe bityo byagezezaako okubanga bitambula. Naye mu byonna byonna tukadde story so kiki kye twetaagamu, twagala kumanya ddala kyalibadde wathe omukazi ne bw'obanga oli financially stable than a man okubanga oyisaamu bbaawo bw'oti amaaso, kubanga ezimu ku statement Zari tebazimuwanze mukama yazoogedde because I was in her live. She said waliwo yawandiika comment yemu n'amugamba nti Shakibu is everyone's dream man. N'abagamba alina statement yasooka okukola n'agamba oba mumutwala mumutwale kasita mubanga munaasobola okwaffordinga simanya was it bills, was it simanya financial status, something like that, nga mu byo kyalinga kyategeeza mubanga munaasobola okumwaffordinga omuwa buli kimu kyakola ki kye yeetaaga. Teyakomako kokka mu bigambo bimu bye yayogera n'agamba kiki kyondeetera ku table, what do you bring on the table. That means nti nkuyamba buyambi okubeera naawe lwasonga tolina kyongattako. Kwegamba ekiringa ekigamba nti Shakibu yalinga kyagatta ku Zari it's only sex, kubanga abeegadanga bagenda ekawolongojo, which is not the case. You understand? Omusajja mu bigambo byagamba Zari yenga ye the boss, tolina kyobadde oyamba Shakibu. The only money you have ever given to him lwe mwali e Zanzibar n'okwata 2,000 n'ozimuwa worth than was it Ugandan million 1 point something like 3 or 1M. The sentence wasooka okumuwa mu ddiiru gye wali okutudde TZ. You understand? Naye mu byonna ebyo byonna tetwagala biginamu. Ekintu kiri wano nti gye buva ne gye bwenkana in African culture oba in 8 years nga bwe bijja bizze bigerekana okuva ku baatusookawo. And the world over, no matter the status of a woman, when it comes to relationship, a woman remains a woman. You will never become a man. Ne bwaba mwavu, ne bwaba ki, ne bwaba afaanana atya, omukazi osigala mukazi, n'omusajja asigala musajja. That's the fact. Regardless of the status. Oyinza okuba olina ssente, oyinza okuba oli famous, oyinza okuba oli buli kimu. Naye era mwabo abasajja bonna you looked for Shakibu kubanga yali alina bye wali okola ki, bye wali weetaaga.
And in all of that, muzenga mukola videos ezenjawulo. There is a certain video generalako one day you promised him no mugamba, you're going to be my last husband, you're going to be my last man. So you stuck in this forever, me and you. Kati ebyo byabuliddewa. Byabuliddewa ebyo. Otherwise, mwe kugamba ebintu bingi ebirumira mu kino ekintu. I'm wondering, zabe ebyo nabena nga bimaze okutuukawo yes, mufunye obutakanya ne Shakibu omukubidde amasimu aganyo gakwata onyize. In the due course of reaction and also genda ku live okole live oyogere ebintu nebitajja. Yes, nsobola kitegeera you were getting offended, nonywa, no getting depressed, nga the only way okujjako obusungu wali olina kukola live oberengo ina byogezako kubanga okola ki okirialinga. It's something which was not necessary. Nganze kulwange kubandowooza bwe mwasooka okwogera oba ne mwami Lutaya insecurities nga bwozogera bwe zaali akubira essimu oyo your baby daddy simanyi okola biki. I believe nti kyali badde kikola amakulu n'omukubira era ne mwogera nga bwe mwasooka before nga tonnajja mu mawulire oba before nga gwe kennyini tonneekolako commotion. Kubanga bino byonna ebiri mu mawulire essaawa zino okutuuka okubanga oyogerwako like this go wabyetandikidde. Shakibu didn't go out na mentioning nti twabadde kino nekino ne mukazi wange. Nchitwafunye obutakanya nezali bla 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 bla. Ili was you. Go waranse kino nokola live noyogera ebintu bingi eri bao you disrespected him. As a man naye getting tired man. Okitegeera. That this guy according to him he has been quiet for so long. Ngobe mwisaamu amaaso. We remember very well in a certain audio leaking out when Shakibu was heading to UK. Wagamba a certain friend of yours, Shakibu, your fella, you know, abadde temayati amanya byakutambula biki audio yone linkinga. It was a disrespectful audio, but as a guy teyavayo mawulire kubanga agenda akyugira ku biki naye yakubira n'agamba kintu ekyansanyiza of which namukizolovinga out of the blue nekikola ki nekigwa. I think this was the best way okubanga namwe mugezako okutula wansi nemusolovinga kino ekintu kati mugenze mawulire obanga gwe kenyini tewegezeza kokolira mawulire. Otherwise, unless nga waliwo stunt egezako kolebwa kyesirowooza because I've never seen Zari in such a silly stunt. Mubakoze stunt befula batyangani because Zari one she's not a musician, talina business mu Uganda nti obajja abadde agezako kyagezako kuba business egende mawulire nti oba katugambe bagezako kuba kukolera kingi kyamukalangu mbu kingi kyamwegire. I don't believe mweyo narrative about the bagamba nti it's a stunt. Sisobola kikiriza because Zari talina kyayisawo ku ye. Mpozi nga kisizawo Shakibu kingi kyamukolesha naye ate ebadde etambula without a stunt. You understand? So mweyo embeera kino kintu kitegeeza kikola kyaddala. So muntu Zari as a woman you had to sit down n'okubira bbaawo essimu n'omugamba mukwano nze bwe mba nayawukana n'omusajja twayawukana mu mirembe naye alina rights ezijja okulaba abaana be without me hesitating him from coming. That was the only way. But now communication, you know, it seems like something easy, but it's most of the time it's difficult. And deciding really on easy, it is something that can lead you into something ekitajja kubanga kinakuwoomera. Because nti osobola okuba kati byonna bye yayogera buyinza okubanga naye gwamugwako enkeera kubanga yali ataddemu. Gwamugwako enkeera ndowooza n'addamu n'areviewinga video gyalabye n'alaba nti kyeyakoze sikikola ki si kituufu. I believe we are generating the video n'agijjayo n'akubira bbaawe n'amugamba nabadde mpiseeko nabadde nyiize na kino kyabadde bwe kiti ne babeera nga babisolovinga ate n'omusajja n'atagenda mu mawulire because even himself avuddeyo n'agamba he is tired of everything. That's why yagenze mu mawulire n'agezaako okubanga yennyonnyolako on the other side of him. Okitegeera agamba faces a disrespectful statements okuva eri Zari mpitirivu nti ye bamukuba mu mawulire n'asirika naye this time round njagala tubeereko serious. Abasajja tukimanyi nti tetufiirwako mu ngeri ennyingi ate twogererwa ebintu bingi bwe kituuka ku bakazi. Everyone will accuse a woman no matter what. Ate nga naffe ebiseera ebisinga nti tuba n'ebintu ebituluma biba biki bingi naye olw'okuba abakazi balinawo kino bannakazadde b'eggwanga be bakolera kino be bakola ki simanyi agenda muleeba simanyi akola biki bazanya paati eya sympathy card buli muntu n'abeera ng'agenda kukyuzinga on the side of a woman. Naye ng'ate kiri kitya nti n'omusajja bw'otunula ebigambo bya video Shakibu is right 100%. Ne Zari naye mutuufu mu mbeera ze
So katugenda tunulira mu kusooka tunulira Shakibu mutuufu atya. One, he's a man who deserves respect from the woman gwe bakira ku macha na awasa okitegeera. Two, Zari obo badde omanyi nti sigwa taking care of Shakibu. You cannot come out n'ogamba kicho ntera ku meza nkulabirira simanya nkola kino nkola kiri. That is also disrespectful to the person gwokera ku macha ne weeyambulira n'ojjamu engoye oba ku muntu yali akulabyeko obwere. Bana omuntu agende ku macha n'omuyambulira n'omugiramu engoye n'akulaba bwenna bwe wafaanana. It's not always good okera ku macha n'oyogerera omuntu ebintu ebyekisiro oba mafuukule mu mbeera yonna regardless of anything. Kubanga obumaze teri kintu kisinga buswavu mu nsi ku muntu ategeera nga kweyambula omuntu n'akulaba. No one can respect you again. Never. Chovola boli asobola okubeera nga mulaba musajja wa maanyi mu nsi yonna amanyikiddwa naye gwe omukazi gwe yakera ku machoba omukazi gwe yeebaka naye mu kifaananyi kye mumulabiramu ate ye si kyamulabiramu ye amulabira mu kifaananyi kirala nnyo. That's the sake to the other side of a man gwokera ku macha ne weegatta naye gwe nga gwe sorry no matter how public figure you are. He deserves respect as your man. Lutaya Shakibu. You understand? So kati mwebyo byonna nti olw'okuba abakazi abalina ssente mwagufuula mugano ogw'okumanyira abasajja Zari osinga ku Shakibu emyaka. It is well and good but age doesn't matter when it comes to love or relationship. What matters is respect gye muba mulina wakati wammwe ne love gye muba mulina wakati wammwe ne communication eba wakati wammwe. That's what is matters in a relationship. Bino whatever mboli alina emyaka emikulu alina emyaka emeka doesn't matter. What matters chiche sharing wakati wammwe ababiri. You understand? So ekyo kyali badde kiteekeddwa okukolebwa mu masekkati ago. Zari kuwa bawo kitiibwa ne bwabanga atalina kyaleka ku meza wakkiriza ku macha n'osalawo n'ogamba mu bantu bonna abasajja abankwana enkuyanja nga bwe wakyogera nti I have a lot of men abajja towards you nga baagala bakwane abalina ssente abali wealth who are each and everything a woman can deserve in a man. Naye mu bonna n'osalawo n'ogamba Shakibu nze gwe nkolaki gwe njagala kitegeeza wagenda okulaba nga alina ebisinga abalala biki bingi. Eyo path gye wali tute no deserving your respect. This is my man, is my husband, no matter what. Sitekeddwa kutwala bino mawulire, sitekeddwa kwekolako disservice kankole kino na kino okuva okulaba nga zya relationship yange mawulire. Nga bwe wakiraga n'osalawo n'ogamba nti is the last husband of yours. Mwali kikutte ensonga mwali zikutte kintu kikulu oba kisajja kikulu ne watabaawo mawulire. Misunderstanding always zibaawo. Nyine otayisamu musajja maaso. That's why sawa zino Zari bagukusalira. I haven't seen anyone avayo na commenting anagamba Zari kyewakoze kyabadde kituufu. No, buli omu agukusalira kusinziira ku mbeera gye wayisizaamu omusajja wamuyisizaamu amaaso buli kimu kye wagezezaako okuba ogamba talina kyateeka ku table. Olinga agamba nti n'ennyumba gy'asulamu Uganda yiyo amamotoka gavugaga g'okuba omusajja akiriminga alina emmotoka ze 3 alina jipu alina Benz n'emmotoka eri awo endala. So there is no way osobola okuvaayo n'ogamba nti omulabiri kubanga yagambye you've never given him anything. N'agamba naawe kenyini okimanyi yeebeezaawo mu bintu bingi okuva ku kwambala okuva ku kulya okuva ku nsulo okuva ku mafuta g'ateeka mu mmotoka okuva ku business gya owning back in Uganda. So kati what else? Abakazi mulekerawo okumanyira abasajja mu mbeera eyo regardless of the status. Oba okozeemu omutwalo gwo ogwa $1 nga gwe gukuwaga omusajja asigala musajja bannaaye because you cannot become a man when you're a woman. You cannot, and the rights a man has, you will never possess as a woman. I'm telling you, a woman will remain a woman and a man will remain a man. No matter the gender balance they are talking about, what, never. A man will remain a man and a woman will remain a woman. What a man can do, a woman can do better, or a woman can do. My friend, what a man can do, he can do alone. As a woman, you cannot do. The only thing you can do is to get something to also call no for status. But a man remains a man, I'm telling you. No matter regardless of his status, he will always be a man. And a woman will always be a woman. So, it's better always not respecting about ngabo wasalawo n'omujja mu banja ate n'ogamba ye musajja agenda okusembayo obulamu. Mu byonna byonna ebibaawo n'obijja mu mawulire n'otuula wansi ne muteeseganya ensonga ne muzikwata kisajja kikulu n'olekera awo omuntu ekintu ky'okulangira. Zari olinamu ekintu element y'okulangira eyo
There is a certain video general wakonga mukolera nga there is a war forcing a statement zimugamba, you know babe, I'm beautiful, I'm wealthy, I'm intelligent, I own a small multi-million mansion, I drive a Brabus, I drive a Range Rover. So what? Dala chichiwe ekote kuba kulangira chiba chetagisa maso gabbao. Of course abachimanyi nti obirina. Ne respect remains respect. Oshitegeera. And Shakibu wesigenda kumunenyeza. Bana ifa abasajja ffe najja bubana je bwenkana. Ebuba is part of us naddala omukazi wo oba omwagala. It's not only Shakibu kabenze. Nze nkubira omukazi wange ne mubuuza oli wa okola ki. Bwe kiba takimalire ku audio call ne mukubirako ne ku video. It's not being insecure. It's part of life. Omuntu oba omwagala. And sometimes ensobi ziba oba olina ebintu bye wayitamu nga birina bye byakuyigiriza byotayagala kuddamu. Okitegeera. Yensonga lwaki kiba bwe kityo. Kati to a woman like Zari, mbulira lwaki omusajja oyo aba taabube. Otunulira omusajja gwazaalamu omwana atopinze chat mu ssaawa zino. Goloza Zari yetayagala kumuvimbirako nti ono ye taata w'abaana bange era tamuzaalamu abaana twali bwe tutya bwe tuti. Kati goloza Shakibu ye kiba kimuvira. Kiba kimuluwalinga status. Okitegeera. Ne bwe ba parenthood waliwo lwe beekwata ku mikono waliwo bu video bwe bwasatulatinga. I think was it last year. Nga Zari beekutte ku mukono ne Diamond batambula then Tifa najja n'abayita maaso muwala waabwe. A married woman. You're cooperating with your ex-husband. Nga to ino omusajja ne mukola ebyo. Bana tulabyeko abantu abacooperatinga. Abayogedde ku Rema ne Eddie Kenzo. Yes, that's a very good example. Boloza Eddie Kenzo talaba muwala we. But have you ever seen any picture with Eddie Kenzo and Rema ever since they separated? Never. Lwansonga Rema respecting obufumbo bwe. Bwana akireba ne kigenda mu mawulire. Bagatandika okuba obufumbo bwe. Bawe tagenda kuyisibwa bulungi. Okitegeera. The same applies to you. Goloza mwa kubye bifananyi omusajja azze wamwe bu video ne bitingana mwekotte muli mu kuzina mukola biki. How do you think Shakibu is going to react? Alaba nga alekeddwa wansi. Alaba nga talina kiddako. Okitegeera. Alaba nga ali so down. So, mukyala Zari, it's not that nti baba bakuba. Naye nawe ng'omuntu olina okwetereeza. Okule. Right now, you're not going to be dating. Yes, you have a right to date whoever man you want. I decided it's in South African's law, a woman to possess two men, two husbands at once. According to your law, naye, the good thing is you need to respect your man, regardless of the status. Osobola okwagala buli musajja gw'owulira gw'oyagala naye ogenda kubeeramu eyo embeera mpaka ddi. Bana ekyo kintu buli muntu olina okyebuuza nti mbadde waawo bana mbadde ndetinga this guy, this one. Bayingira kubeera mu bina ebintu mpaka ddi. Zari sirimu obukulu ku myaka egyo gy'oliko bonaamufuna. Will you manage it okutuke bukutusiruupa n'ovaawo? Ng'okitegedde nti ofune man. Mpozi mukebeza. Naye abantu nga bakweka siriimu seo. So, ne muganda wange Shakibu kyenyinza okugamba nti banaye buli musajja ali weepimire ky'onaamira. Yes, teriyo mukazi ali above a man. Naye omukazi ng'ali financially stable boy. Abagenda kuyisanga babayita batya? Abasajja abakomba box babayita batya? House boy. Abagenda kuyisanga house boy. Anti abalaba buli kimu akusinga. The only thing kyomu offeringa it is sex. Okitegeera. Kati alabira ddala nga you have nothing you had on her life. Abagenda kuyisa bubi. Bale n'abavubuka twetereze banaye tuyiga okukola. Tuteekemu amaanyi mu biki bye twagala. Okuupliftinga status zaffe. Obeerewo nga mukazi at least tasobola kuyisa mu maaso. Regardless of where you are. Ng'oli financially stable, osobola okukaba kamoto osobola okwetuusaako, bwe kaba kanyonyi ng'obadde olina gy'olaga ka vacation okisobola, bwe kiba kino kyonna buli kimu ng'okisobola. Banaye tukole. Nze nkola nnyo buli lunaku obutayisibwamu maaso. Bavubuka bannange tukole. Tulekera ogamba mutugenda funa ebikazi ebikulu bituteekemu ssente bijja babonyaabonya bijja bayisaamu amaaso bijja bavuma bijja bakuba. If at all temutule wansi ne mumanya what to do n'omanya nti omusajja yenna ekimwawula ku mukazi kuba kukola kuba kuyimirizaawo family kuba kukola ki
kati Zari is a lucky Zari wife material. Zari is a lucky Zari wife material. Era gwe na wegero okuleetiga Zari ogenda okimanyi nti ogudde ku lucky Zari wife material oba ogudde ku lucky Zari girlfriend. Muntu was playing going there kitegeeza oba teweesobola agenda kuyisaamu amaaso naye nga nze kyensaba bakubanga mwagalana kubanga it seems like Zari ayagala bbaawe ebyaddala Mr. Lutaaya. Akanyonyi okitegeera on a serious note okusinziira ku live nendaba gye nalabamu Zari ne emotionally gye yali reactingamu Zari ayagala Shakibu Lutaaya. On a serious note, she loves her man so much. And ndowooza Zari ever since ebbanga lyonna lyagezezaako okubanga abeerawo. I think abadde ndowooza tagwangako mu mukwano ogwaddala. Omanyi omukazi asobola okubeera mulamu, asobola okubeera mu maka n'azaala abaana abasukka mu bataano naye ng'omukazi oyo tabeerangako mu relationship. That's what happens with Zari. Ndowooza ali tagwangako mu mukwano n'agwa ku muyaayi. Amenga yakola mwaka ya mandooza ng'omuyaya asimba omugongo. Maswali haula yakigwako. Nenga mugezeko kubanga omwetereza mu nsonga ez'enjawulo. Otherwise mbuuka inatakire ku macha kola. Toligenda kufuna mirembe. Ate teri muntu alikuwa kitiibwa. Wallahi teri kintu kinyuma mu nsi eno nga kuba kola ng'olinamu kasente. Buli muntu akuwa respect. Togenda kusaba tolina gwogenda kwewambono kamulemereko mpe kino no buli kimu bosobola kyetuusaako bavubuka bannange tukole tuve mu kwolooza nti abakazi balina bye bagenda otumalira abo abakulu nedda they will not nabo bava banoonya abavubuka bagenda bayambako bo bagenda kuwumuliza birowoozo byabwe. That's what they do. They will not care whether oli biki oba oli biki. That's what happens with Shakibu. You understand? Ate ng'omusajja nze nga bwe nkugambye alina emirundi 10 ku kinnaakyo okububa because of what is happening. Essaawa zino Zari ogamba oyogerwako amawulire gakwogerako bakuwandikako kino na kino naye gw'obyereetera. Leero gw'oli mu nsobi kkiriza gaana buli muntu ogenda kumulaba nga ali ku sayidi ya Shakibu. Yes, wali abagenda okumukuba regardless of their whatever nga bamunenya lwaki wakola kino gwa kino walito kimanyi nti oyingidde biki lwaki wakona mu mbeera eno bagenda byogera they will come, they will be many. Regardless of anything bibaawo ate ne bigenda. So mwetereze mu mbeera ez'enjawulo mubuuka nange monnange yenna aliyo kaba kagoba bw'otakagoba byebyo ebituukawo ne bw'oba obadde olina kyokolera omukazi tajja kyogera nti obadde okimukolera. So n'olw'ensonga eyo tetugenda kuba tusukawo wano olunaku lwaliro masigidde nze Kifash mukutu gwa Kifash UG the broadcast kwe tusinzira ogezaako okuba nga tukuweereza ate nga tusinzidde mu ggwanga lyaffe wano wenyini we tuli mbagala nnyo zigenda kuba nsukawo wano naye nga nyongera obatumirako mwenna era nga bakubiriza okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno okusharinga muno ogubonyesa yonna ali nga tagumanyi yogere maaso okubanga kugenda maaso n'okubunyisa nabagala tugenda baleetera ebipya bingi nnyo ebimugenda okubanga mweyongera okumanya ate n'okusomesaako ku bintu eby'enjawulo ngenda kuba ndeeta abantu abakwatagana ku nsonga ez'enjawulo naddala ku mbeera eza visa eza ensi ezo ez'amalayo bajja kuba batubuulira the kinds of visas kwegamba tubaddeyo tugezeeko okusomesa bannaffe mu bintu eby'enjawulo bagenda okubanga tebakola ki tebamanyi nabo beeyongere okubanga bamanya. So kusaba wekumire ku mukutu gwa Kifash UG the broadcast ebirungi bingi bikyajja mu kaseera kano tugenda kuba basukawo wano akumaata kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.